ababavuma be babasobola naye nze sijja kubavuma bambi sivuma ebyo bya fucking shit fucking sobina sijja tetujja bavuma naye tujja bayiwa ebinnyo kati kambuuze okuyiwa ebinnyo n'okuvuma kiriwo ekisinga muntu omuyiwa lumu ebinnyo n'agende wa dentist taddamu kuyomba kati ebigambo tebikola kamogo muntu muyiwa ebinnyo agende babiteekeko pawuda ng'ow'enjala buuzaako omulabi wa Tronas Media abalabi wa Tronas Media mbalamusizza bagambye mbu bakubulamu bambulamu babuuza eyalagawa ali luddawa bamuwasa nze nga mbadde mwagala mbadde mu honeymoon kulikayo navuddeyo ng'abantu babuuza oyo ali luddawa baani oyo omumanyi ennamba yange wagibawadde ereeta ku mobile money ereeta amannya wagabagambye kati era oba tonoonya kumpa mobile money oba tolina ky'oŋŋamba naye nga gye tuli banne mwebale ku ono abadde akubuuza omumanyi mwebale tubeeza mu sho simumanyi ye akatwe nga kafaanana aka ex wange Robert embwa eyo kalinga kani Robert ex wange embwa eyo oba yeoyo Robert oyo mumanyi Bashiri we South Africa mumanyi Olodi boy Obi I know that guy akutumira bami nange mmutumira tubulanganye sikyalina na namba ye kumukutu kwetuli Tronas Media amanya nga bulijjo sikyusanga Tronas zize okulaba nate kiki ekimugamba eyo ababavuma be babasobola naye nze sijja kubavuma bambi sivuma ebyo bya fucking shit fucking sobina sijja tetujja bavuma naye tujja bayiwa ebinnyo kati kambuuze okuyiwa ebinnyo n'okuvuma kiriwo ekisinga muntu omuyiwa lumu ebinnyo n'agende wa dentist taddamu kuyomba kati ebigambo tebikola kamogo muntu muyiwa ebinnyo agende babiteekeko pawuda ng'ow'enjala mwebale tulaba omulabi wa Tronas Media nkubuuzaako nti oli otya yonna gy'oli webale kubanga otulaba n'okusaasanya videos mugende mu maaso musubscribing ate gwe buli afuna video ng'oli mupya toweerabira kusubscribinga kutuwa likes ekintu kitambule bulungi weewaawo buuzaako omulabi wa Tronas Media abalabi wa Tronas Media mbalamusizza bagambye mbu bakubulamu bambulamu babuuza eyalagawa ali luddawa bamuwasa nze nga mbadde mwagala mbadde mu honeymoon kulikayo navuddeyo ng'abantu babuuza oyo ali luddawa baani oyo omumanyi ennamba yange wagibawadde ereeta ku mobile money ereeta amannya wagabagambye kati era oba tonoonya kumpa mobile money oba tolina ky'oŋŋamba naye nga gye tuli banne mwebale ku ono abadde akubuuza omumanyi mwebale tubeeza mu sho simumanyi ye akatwe nga kafaanana aka ex wange Robert embwa eyo kalinga kani Robert ex wange embwa eyo oba yeoyo Robert oyo mumanyi Bashiri we South Africa mumanyi Olodi boy Obi I know that guy akutumira bami nange mmutumira tubulanganye sikyalina na namba ye omayinze kati kankubulira oba nafuna ntondo oba abantu abalala balinga nze nze mikwano gyange bw'oba obadde oli kyali wange
n'olinnye ennyonyi nkugenda kitono. Abantu bwe balinnya ennyonyi bafuka kirala ne batuuka eyo tebaagala nnyo byabbabuuzaako. Era mu abantu abatijjukana ennyo n'abantu abalinnye ennyonyi omubuuzaako wasuza otya, oli otya, owalidde, wamiza amalusu, abalowooza ogenda kuddamu ekiddako kumugamba kumusaba ssente. Ye era bo abantu bwe batuleka Uganda baba bamanyi tuli bubi, naye sigamye nti noyo kyali wange bwandowooleza, naye ng'ennamba esinga bwe bali. Abantu bwe balinnya ennyonyi mwe be balese Uganda bw'atuuka eyo yeerabira nti gwe ettooka olijjana kuki ku mulusuku n'olirya. Baba bamanyi muli bubi n'ekyokulya tokola ki tokirina. So nze kasita olinnye ennyonyi nze mba nkugenda kitono. Bw'oteekawo regular conversation tunyumya, bw'otagiteekawo nga tusirika nawe tolina nga tusirika. Okay, ngenda sooka ntumireko manyi sitera atumira naye leero kantumireko nange Amini nange nkutumiddeko omugagga Amini Ntronazi Media naye weeri wano ate kati Amini oyagala ku interview ned mutumiddeko okumutumira kibi nze nange kantumire ntumidde omugole atatuuka mu kidaala Namboole Sizamani ondireka naawe yatuuka obitabuti yatuuka Sizamani yatuuka tebategeka embaga y'Enestrack Namboole yatuuka. Oli kubikadde ni nkutumiddeko nnyo mwebalegena nga muzaalazaala buli wamu naye kwata omwana omutwalo omwanjulire ekika. Omukyala yakuza omwana we nga takubonyaabonyezza takunoonyezza. Omwana watuusa awo takyasaba buyambi bwa ssente, omwana yeetaaga kumutwala ku kika. Omuntu yekka eyali azaalidde ku famire eyina lubaale oba empewo enkambwe yamanyi kyekitegeeza okulera omwana ng'empewo zeewaabwe zimubanja omutuusa ku kika. Omwana agw'ensimbu ne balowooza nti nsimbu si nsimbu. Omwana abeera alwala kwegamba bingi nnyo sisobola bigena in detail, naye abaana abawala buli alabye vidiyo ya interview y'omukyalo oyo bafune ekyokuyiga. Nenyongera tumirako wamuyita ntya Haji Abdul Bisaso MP2B Kasanda tenkutumiddeko oli otya munnange naye mugagga Amini nja muddinga n'emirundi gyonna paka kutuuka nga nvudde mu convoy ye. Oyagala musimba ndugu kana akaseke oyagala muwa kana akafa aka bulijjo oba kana akaseke kana akanyoleze ke bateeka mu sipulashi ne bakateeka eri kajja eno kali kenjagala kali kaleeta nnyo. Omugagga Amini sijja kukoma mutumira nti omugagga Amini tumiddeko nti naffe jebaleko gy'otuusaako engalo webale kuyamba ku bannayuganda n'abamuto n'abatuukako weetaaga buyambi baatanatuukako atunulemu wali mu lisiti labe baatanabatuukako. Omugagga Amini Ntronazi Media yeetaaga kalifoomu. Oyagala kube kalifoomu. Omanyi waliwo bali abasajja beeri esookeere bamanyi ogamba nti bakuba simu bakasimbamu eri ne babunyoora ne kajja wano ayinza okulowooza alina kakutte wano ngagera kumbali kati koyagala omusimba mtyaba fucking shit. Nentumirako Hajati Hadija Namyalo nti weebali gyonna gy'otuusaako engalo. Hajati Namyalo weebali kola birabikako. Ate nange nzijukizza kantumireko. Banange ntumidde meya waffe ow'Entebbe Fabrice Rulinda, the most handsome mayor in Uganda. Yes, the most handsome mayor in Uganda, Fabrice Rulinda. Are we safe? Can your mayor even? Yalabika oluseke lwanoze oyo Fabrice Rulinda tumuzaako oyo oluseke lwanoze wanje yes akomawo olwo oluseke lwanoze omusajja akoze
era bw'otuuka Entebbe mu kitolo si oli kitolo gwe mwalowooza ng'owentumira ow'ebisanja sanja bwentumira ono baba baweddeyo tukomaawo oba okyalina nze ate kati kentumidde Meya Fabrice Rulinda si kyalina gwentumira yadde ntumira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni President w'eggwanga lino nti weebale kulambula Wakiso yatutuuseeko naffe Entebbe twabadde naye n'abo bwe baasa nti weebale nnyo wadde ffe tetwafunye naye weebale nnyo bannaye Seeka Yunus Kabaya yanyodde omwana omukono ate Seeka Yunus Kabaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Seeka omwana ne bamala ate ne bamudoma okimanyi nti nze nategedde oba kukula kuno nako okimanyi nategedde nti abantu abamu tebalina kutya gumanyi nti ebbaasa eyo omukulembeze w'eggwanga nga wadde nkalu n'agiwa omuntu wali oba neŋŋamba nti yagisudde okimanyi nti mu butuufu bwakyo yandibaddewo mpaka kutuuka abasirikale bwe bajja ne bagijjawo naye kati bagirondawo ate kati bw'otalonda ya muzeeyo oba onoolonda nedda kwegamba kyengezako okulaga nti omukulembeze w'eggwanga nti ebbaasa bw'aba agitaddawo n'agyerabirawo abantu bonna balina ogyesega anti lunga omutuufu aze n'agamba nti naye kakati gwe n'okwata ebbaasa gye bawadde oli ate n'omala n'omukono n'ogunyoola Seeka Yunus Kabaya omwana namulabye nga assalaamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu musiraamu webale kunyoola mwana abandi mukono lwa ssente omwana namulabye omukono ngo gutunudde sente naye ng'omukulembeze w'eggwanga tukwagala nnyo weebale nnyo sente tutunuzanga emmwanyi enkalu kulika ye Namboole naye banna ekyabadde Namboole kiri nze asa kitegedde anti omukulembeze w'eggwanga bw'amaze okukyalira Wakiso ng'agimazeeyo bamutegese Namboole ng'alina okusiibula abantu nti munnaye Wakiso awalero goodbye going wadde weewaawo nagambye nti bwe mba maliriza okutumira ono tekiggwa naye nakyogedde mu kusooka ne ŋŋamba nti omukulu Amini sijja kukomya kutumira mpaka nga tumaliriza interview eno kati tusimbudde oba oŋŋamba ndusimbemu yo bannange Agatha Katrina Bambi kitalo nnyo ekyamukadde kitalo nnyo kisana nakusirikirira bannange maama kibi nnyo natunuulidde Agatha n'olutiko ne lunjiika omanyi nze kubanga okufa kwa maama wa Agatha yabadde surprise death we all had hope nti omukyala agenda kutereera ne Bambi Agatha Mukama akugumye njagala okwebaza Tom D webale kubeererawo mwana oyo webale kubeera musajja nange nenkugamba nti Tom D yayimiridde n'abeera omusajja nze Tom D nina we nakutadde kubanga eno tulina abantu betubadde twalowoozanga nti basajja naye mu biseera ng'ebyo ne tukizuula nti empale baazambadde ku mutwe mu kifo ky'omu magulu ne tutegeera kaseera sikakuseka tonsesa bwali busajjasajja naye Tom D weebale nnyo weebalire ddala nange nenkugamba nti Agatha weebale kujja mu kibiina naye maama okwongera okumusabira kyawumule mirembe naye tewali kyakukola Mukama Katonzi omutonzi ng'asazeewo ffe twagumadda tukuze era n'ebimu twebaza bwebaza Katonda n'ogamba naye yenze oba maama waatabadde naye guma abaliyo tuli bangi awo tuvuddewo abaana bawala baawaabi bandoopedde nti abavubuka abasajja abawala ku bikolobero bye bakoze abasajja nabo balina bye bawa abawala baloopye nno gwe okukyali ku olwo abawala ekisinga okubanyiiza kiri kimu omanyi abawala abasinga obungi beefuula kyewagula kyokimanyi ne beepangisiza obuyumba abamu ne beezimbira kakati bamala kwezimbira naye omubiri gusigala gubanja nagamba munnaye nfunyeyo gundi naye n'amulemerako ng'ayagala kujja waka lubaawo olwo n'amulikiriza n'ajja naye mbo ssebo bwe bamala kuyingira awo tebagala kuvaawo jjukira abaana abawala abayina layini nnamba lukalala
ono amugambe ajja kujja olw'omukaaga. Papa asala ekigambo owulidde bw'ataddewo olukalala layini obaayo papa lekera osala ekigambo ate wannanga oyiwawo alphabet ng'olina olukalala obeerayo nga olukalala nga lubaayo okyogenda mu maaso lw'omushana nenga nimbi leka kusala ekigambo wano kati abaana abawala ekisinza okubanyiiza mu abaana abalenzi bwe babeera nga bw'oba okyadde w'omuwala kyaluka nti temwagala kukyaluka ate olutuuka n'oyingira ennyumba n'ofuluma n'oyingira n'ofuluma n'oyingira oyagala kulanga nti wooli kakati era ne Katonda yalyoka n'atwekweka wanoonya musajja akuwa laavu bagireese mu ttani ate oyo okompuleyininga mbu tavaawo kati mwe mwagala Katonda akole ate olukalala lwenkugambye bw'anaafuna ate bw'anaakuleetera oli olumala okulya n'akwata empala omusipi kankomewo ate era ng'oga Mukama nze nabaaki mwagala ki ekituufu wenkugambye olukalala oŋŋambye mugamba mbyenjogedde olabyemu olukalala ayagalawo naava ewa agende weoze ogenda kakati nanti ennyumba yo teekerako ddala akapande bw'oba omanyi nti olina abasajja abasukka mu omu b'oyingiza ewuwo teekako nti loogi tumanye nti omuntu wajja okwebaka afuluma kubanga loogi ebaka essaawa ze bakomako nti ssaawa 4 ebeera housekeeping balina okuddamu balongoose baale obuliri tuteereko nti loogi ffe tumanye nti wano wenzize wano tebasimbawo makanda bw'obanga okutta omusajja n'omuleeta mu nnyumba n'omulaga w'osula nga si muzibe olaba ne muzibaagira ati n'amanya nayingidde wano obanga asazeewo nti mu butongole y'oyo naye nange embuuza gwe abatongoza oyagala kutongoza bameka mu ogwo omuzigo gwo abasajja bajja kuyiwa ebinnyo babagamba bakakanya akajanja bakamwakanyiza nti ojja kuddamu kufuluma ng'ogenda tewali mukazi ekyakigamba musajja ng'amukyaza eyali akyatudde aveeyo nojja noŋŋamba mbuno bebi ŋŋenda kujjako wakaawo ne nkugamba okujja ojja naye bw'omaliriza bye byatuleese ogende kisoboka bana lukalala akaze naku zino bana lukalala ngoroza bano bavuddeyo kutuuka ku complaininga nga birungi nedda kati nze nkugambye tewali mukazi nze simanyi ayinza okuba gyali nesinnamulabako emyaka gye nnina agamba musajja nti okujja ojja naye bwe tumaliriza genda mpozi nga official oli ku minzaani batema ku nkoggo ne batema ku nkwakwa gwe producer komawo wano okujjako ng'official oli ku minzaani era bw'obanga omusajja oli eyo ng'omanyi gye wakyadde ku bbuca tuyambe bw'omala okutemesa enkwakwa yoba enkoggo fuluma mbu abaana abawala babagamba bw'oba wasuze olina ofuluma ku 11 naye gwe n'oweebaka n'ofuluuta munno ayagala okugenda okukola tovaawo ate kati kanzireko ku sayidi y'abawala nze nkugambye abaana baalopye naye kambuuze naye olina kyotannyinnyonnyodde kubanga omusajja ayinza okulemerawo nga n'okuba teyaleese yadde payinti y'amata mbadde nkyaleeta sumulula oze ngalo njereere oyingidde n'olyoka owoza enjala ennuma mwana wattu n'agamba nti oba oliawo ajja kumpa sente kasita ninawo amata wano n'ateekawo ekikopo ky'amata n'akuwa omugaati n'asiika eggi n'olya n'oweebakamu n'otandika kubanja weebaseemu n'agamba munaye oba oliawo n'ojja oluzuukuka n'osooka oggulawo fridge akajanja bo bakaaba akajanja n'agamba nti oba oliawo ajja kumpa edda kasita ogenda okulaba omuyaye tayagala genda obudde buzibye yeebase bukedde yagambe nti waayi nkeera 11 nti okola ki ogende gw'okyafuluuta saawa zizo 12 mukazi wattu n'okukola n'atakola ki n'atagenda ku mulimu lwakuba ggwe
obeera oliawo wagenze kunaaba n'olyoka ofuluma omukubiro nti owaayi oli luddawa tanti mundabirize bweru nga tewali bantu neŋŋenda abaana abawala bagamba mukakanya akajanja kakati mpuliriza omusajja yenna ayina ebyokukola ekisookera ddala tasobola kukola ebyo byeyogeddeko era bw'olaba gayi ng'akikoze ogusooka goba embwa smart way abeera talina byakukola ekisooka ayinza n'okuba nga nejjasulaasula nekyaliiwe kati ng'alinga afunyewo agamba omuntu awonye omufulumyangako ebweru ng'oli agenda okusuna entongooli kati kampumulire eno oba okitegeera omusajja alina ebyokukola takola ebyo kati kankugambe na kino eriyo abasajja nga n'ennyumba agikupangisiza naye nga tagyebakamu tasobola yadde ogiyingiramu awa respect privacy yo n'ekirala akimanyi bulungi nti no official sibbaawo temunnaba kutongoza yeewala ebinaddirira naye ng'akusasulira ennyumba buli kimu akikuwa naye nga tajjaamu nga bwe mutuuka okugendako kwekawolongojjo mugenda ku micho grounds mwesanga eyo ne mukola bye mukoze ne buli omu n'akwatagage naye ate nga weemuli because ekyokubeera n'olemera ku muntu si kyekiraga nti okola ki omwagala era wooli so those are idle boys olwoka abadde oyagala kuyambako abaana abawala wano nti ekibagana okufuluma ng'obudde bukyali kiki kakati munnange ogenze ew'omuwala otuuse eyo weebase tolina kyoleese kati nze nno abasajja kambabuulireko kano wemba mubadde temukamanyi fe abakyala bwe nkuleeta ewange nenzikiriza nensalawo nti ojje mu masuuka gange otuuyaniremu manya nkutadde ku biruzi zange oyinako percentage kiriza obagaana kasi tojja ewange kasi tojja kuwayibale ku biruzi zange siruseetule oba oyinako percentage kitegeeza nkubaliddeko ka rent kubikozesebwa ewaka kubeera bwojja ejjo oyagala nkubaana bulijjo gw'okubalimu pepa mulimu akatungulu ka karoti mukazi wattu wali oyagala nsiikise kasaani fulawa ako kabutta akatalina masavu otuto otunywe baleka bakusasudde okitegedde otuto otunywe male 50 omale ogende mu shawa ogisumulule bw'obuuza oyina Netflix nsasula gundi wa mwezi intaneti okwoyagala otuule mu ntebe zange remote wagiwambye dda webale nnyo kakati ebyo byonna gwe kasitowula banga omukyala akukkiriza omukyalira biiru zoba oziyingidde 5 kwaga 5 100 ku 100 era bwala abakazi bagenda kukubira yes no that is the fact mba sikikugambye bugambi naye mba nnoonya omuntu ankwasizaako kati ne mmanya omusajja okusasulira ennyumba ebiseera ebisinga nga tagisulamu abo be basajja abafunyi naye bano abasajja bafe abali mu mido ebyenfuna nga sibiryawo nti byamaanyi abatali mu levo z'aba bamini abatali mu levo z'aba abanene kale bano banyina y'edduuka lyange mu kibuga nsuubula kano nakali okusasula ennyumba seba amala gisulamu wakiri muli ematize nti ze nanditutte mu loogi neebaka eno okitegeera kaakati bw'obeera ng'oyagala ojje nkuwekeya yonna nkubudeebude nkuwaasayiramu weeteke gwe kimanye biru zoziyingidde era bw'oba omanyi nti tokikola ng'olaba omukazi omukubira amasimu yeewamba wamutama tomuwa renti ojjanga lonsa oyagala okulya ebisiike mulimu ne royiko temututama yakugambye nti wojja olina okuva wano 11 bw'ofuluuta saawa 12 mba saakugambye era mba sijja kukugamba naye baamu amagezi otegeere nti olina okuvaawo nange nveewo oba oliawo omusajja alowooza nti omugoba waliwa ne bw'aba waali wanyanjudde wakyadde tukyali ku byampankuwe naawe okimanyi lwaki mwagala otujja emize mpankuwe yes
relationship ekyali mu byampangu buli alina omuntu we nga temuli officially recognized. Yes, muli ku kizibu muli ku mpanku we give and take. I'm telling you, bwoba manyi nti nno togenda nga wabwe wa mukyala ate n'abasajja bakusobera. Omukyala ayinza okuba nga just yeetaaga okyale bukyazi bakumanye nti gw'oli naye nga si byambagana naye n'ekyo takisobola. Kitegeeza gwe oyagala byampanku we. Kakati bw'oba ng'oyagala okusigawo otaakungula bajja kuyiwa ebinnyo nanti asasula ennyumba eyajja kukusangawo. Mumanja nze ensonga ngituusizza. Nze gino emyaka gye nnina ebintu bye ŋŋamba abantu mbirabyeko. Ebimu bituuse na ku nze, ebirala bituuse ku bantu abali close to me. Kyokoleke. Yes. Kati oyagala ŋŋamba abantu mbuuza obulamu bumbeeredde perfect paka bye bankoze babinkoze. Abayaye bankunyiza. Abankwabudde mwebale nnyo n'ababaddewo babaddewo. So I know. Tosobola kutuuka mu gino myaka gyange ng'olimba abantu nze obadde oli abamalayika mukwano. So kati nze we mba nkugamba ebyange nga mbyogera gwe manya nti nkugamba alaali. Bwe mba nkuyise ewange n'ojja n'oteekayo enkoggoyo ne weebaka mba nkutadde ku biiruzi zange 50%. Era bwe ndaba ng'omwezi ogusooka toyina kyonkoleddewo bannange oyinza okkuba essimu eno ogikuba n'ogimaka. Kakati naawe nga bwe wagambye bali bateekako akapande ka loogi kati naawe ddira akapande kateekeko ng'ayingira nti mukwano weebale kujja. Byonna bwe njogedde obwedde obigoberera oba mukwano weebale kujja naye kakati renti nsasula bweziti. Bye nkugambye byonna obigoberera. Biiruzi zibeera bweziti omwezi. Bw'aba yeekanga oba ayingira bwati n'akalaba nadda emabega addeyo nga bukyali. Kubanga for sure towali lwaki ogenda mu nnyumba gy'otasasula. Kati twogere ku mazima kati. Tewali nsonga lwaki ogenda mu nnyumba nga si gw'ogisasula. Nga naawe okimanyire ddala tolina contribution gy'okolako okuggyako ng'omaze okutegeera nti ono nno gwendiko byonna ayina naye ekintu ayagala ekya muguwa. Gwe gundeeta wano. Kwetuga. Kwesuuba. Ng'ekizibu kye kyesuubo. Ate tojja kwesuubirawo nga bweweesuuba bw'ogwa bw'odda ku kyesuubo. Bw'oba bakuleese kwesuuba weesuuba eby'omugaso. Gasa funa engeri gy'ogasaamu. Gasaamuko. Si byakwesuuba ng'okutula miguwa. Era kati kankubuulira olaba. Kati weesanga omuwala agenda n'abeera ne ggayi ng'ali mu mbeera eyo. Kati ye okwagala omukakasa nti talinaayo balala. N'akigumira. Okukakananga luki? Oba okitegeera. Kati awo weewa kyava obuzibu. Bannange abaana abawala mbagamba abasajja bano bategeera. Omusajja asobola okulaba n'amanya nti gw'osobola okufumba. Oli understanding. Oli wife material. Tewali kyomu kye tubakakasa. Naye n'ogira oti okugira oti nga lubuto. Oba paki. Ndowooza bonna abali eyo ne omuyaya amaze okulira amagi ng'okyagenda mu nsonga ate oyagala kulekerawo ogenda mu nsonga ng'agali atagagula muli basiru. Naye bannaabe omulaba Otrona's Media program yeeyo ebiwoobe mu nsi y'omukwano bwekyo bwetambula. Abaana abawala temumanja. Muchochi. Temumanja mbamazi. Muchochi. Temuddamu balaga gye musula. Ensonga endala abaana bagamba abavubuka waliwo ensonga eyajja abavubuka tebakyawasa tebakyayagala kuwasa. N'abavubuka beerwanako bagamba okuwasa twandikwagadde naye abo ba single mothers badiscouraging abaana abawala abato betwandibadde tuwasa bagamba ffenna tuli babi. Kakati ate ekyo kye kizibu kye tukyasinza okuba nakyo ku internet wano.
ate n'ekisinga okunnuma nti abantu aboogera ebyo ebintu bayina abantu ababalaba bangi. Nze simanyi oba bo bayina abaana abawala oba tebabalina. Era simanyiyo maama ayagala kuzaala mwana akule abeerawo ku lujja paka akondoka amabeere gagwe ng'obupaapaali ng'obanga bamuzaaliramu awo waka nga alaba omutiisa obufumbo gwe ebyakulemu oyagala naye byaba atambulira like you oyagala omwana atambulire mu bigere ebyo gwe omwana okimanyi nti abaana bano abadde tuzaala si bali bika byaffe. Omwana si wa kikakyo. Mbwe ennaku zino mulowooza nti buliriza bulungi. Omukyala omwana aba mwana wo kituufu kibategeeze naye si wa kikakyo kubanga baba kirowooza nti baabwe kati ndeeta nvuga ndeeta ki ekika kya bbaawo bannyina bonna bayinza okuba bonna bafumbo nga tekuli nakyeyombekedde anaatya n'omu kitegeeza ki omwana ekika kyewaabwe bo bafumbirwa ne batuula kati mmwe mu kika ewammwe temufumbirwa mu kika ewammwe abakazi be balabirira abasajja mu kika ewammwe nga mulina ekisiraani ky'obutafumbirwa. Obadde ki omanyi ono watabeeredde wano alabika yakyaginze owulira kakati gwe lwaki olowooza nti ebisiraani by'ekika kyammwe bigenda kugoberera oyagala bigoberere n'omwana w'omugamba abasajja ekika kiri kifumbirwa balamu bo bonna bafumbo ate kifumba basenga bo bonna bafumbo basenga babbawo bonna bafumbo bajjajja be bafumbo ewammwe muli bannakyeyombekedde bangi mwe mulabirira abasajja agezezaako okunyweza omusajja yamulabirira kati ate okwata omwana ow'emmamba gw'oli wangabi ate omuteekamu obwongo bw'engabi oyina buzibu ki gw'obadde okimanyi nti nno n'obufumbo mukisa obadde okimanyi nti nno obufumbo nakyo kibeera mu layini egyeyeye kiriko liga kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso nti abaana baggundi tebafumbirwa. Kati kankwe n'ekizampa endala waliyo ebika nga bo tebakubwa basajja nga ye ne bwanyiiza omusajja nga wa lugono tasobola muteekako yadde oluyi era abeereyo n'agamba nsimanyi omukazi oyo lumundi mukuba yeewera bwewezi naye tamukuba. Kati waliyo ebika nga ne bw'oba ng'oyise ku bbaawo n'awulira nga lwaki tonaaba olwo okitegeera nga mmwe wammwe mufumbira ku miggo nga lumonde buli kaseera balina osimako ng'ewammwe mukubwa era nga mmwe nnyoko yafumba bamukuba jjajjawo yafumba bamukuba naawe bajja kukuba kyokka eriyo ebika nga tebabakuba ng'omusajja yeekarakasiza eyo naye nga mwatuuke waka ng'omutwe akoteka omutwe oba okitegeera kati olina okusooka n'olaba omukulula ewammwe ekiri kitya kyotegeeza nti abantu buli atafumbirwa sokka tunule omukulula mutunuleeko ewammwe kiri kitya eriyo abakazi nga bbe ewaabwe tebabazzaako waliwo ne family nga zaala abaana babiri omu babiri kati ate ne wabaawo bali nga bw'otunula okuva ku bajjajja ab'emabega baze bafumba 2 3 2 3 2 3
lwakubanga ebino ebintu bwe tubyogera nti mutunuleeko ne gye muva emabega kati oyinza okwesanga babikolera ku mipiira ne bagamba history akola buli wamu gundi takola buni ono tasobola kukola kintu history akola buli wamu inze nina ebizibu byenfunye ku basajja okuva we natandika obbagala sajja kye bakukoze ba okiwulira si kyamaanyi nnyo bituuse ku bantu okuva we natandika okwagala abasajja nga ndi muwala muto bennayagala mu myaka egyo balina bye bampisaamu ebyandeetera okutuuka nentuuka nenjiga neŋŋamba eyasooka yakola bw'ati n'owokubiri ekitegeeza kala kiteno mu basajja mweri n'okigumira ekyo kubanga bw'abanga eyasooka yakikola n'owokubiri n'owokusatu kitegeeza eyo karakita mu basajja mweri giyige ogikutta otya ogihandolinza otya naye sisobola kutuuza mwana wange mugambe togeza abasajja nzira ku social media ngamba abaana abawala badya obufumbo kati buli lwatu nagamba ekisinza okuleeta obuzibu ffe kulowooza mbu tutegeerera abasajja mbu kati kamuzaalire mwefunze gwani agambye nti omusajja ayagala okuzaalamu omusajja ayinza okutunula agambe n'ennyindo siso amuzaalamu ono nga kyatidde ennyindo nakutunuulira bw'ati n'agamba ono omukazi amagezi matono gwe kimanyi nti eriyo abakazi abalina otugezi nga tutono bwetu tulinga ettondo lya kasooda nga musimu osaasira n'omusajja n'ogamba bano neyamuwasa akola atya awo wenkugambira nti abasajja bazira okitegedde lwakuba mukiza ku bakazi naye abasajja njagala nkujje amaggwa osenvule njagala nkulage wowe tukolera ensobi ezitutuusa ku kubeera basingo maatha ate tutandika okwogerera abasajja kyokka nooli eno oli singo maatha oyogerera omusajja nga bwe yakulekawo era abasajja bwe bali abazibu biki naye omusajja gw'oyogerera mufumbo n'omukazi gwalina bukya mwawukana gwalina paka kati oli myaka 10 kati oyo ye yafumbayo atya nga n'ekyo kiri awo abaana wako olina omwana ayingira myaka 2 temwagala nammwe kwekyekinga ng'abakyala oyinza okuba nga ewammwe temulina mukisa gufumba nga mmwe tewali atuula mu maka ga musajja nga mumukisa mulina gukola ssente nga gwe mugulina ng'osobola okukola ssente era n'ogamba nze nali sisobola kubeerayo nze nina basenga bange senga wange gundi ne gundi balina abasajja naawe ng'owa obujulizi tebalina basajja naye ate balina ssente yapita nampeereza obukadde nga 10 awo nanga atandika wemba ne ssente tolina ky'oŋŋamba kati n'obanga owafuna ssente n'okakasa nti ddala bwe wafuna ssente balina kye bagamba omusajja oyo mujje ku mumwago toddamu mwogerako bw'oba okyamwogerako kitegeeza bikuluma mulekerawo okudiscouraginga abaana bannanga abaana tubatuuze since you people want us to omulembe tuguvuge western way tukikole western way nze nnyina abaana abawala muwala wange omukulu alina emyaka 16 agenda weza emyaka 17 mutuuza ne mugamba maani ekiriwo kimanyi kasita weegadanga two things involved olubuto n'obulwadde naye nnyongera okujjukiza nti nange nnyoko wano nnuwa mawaggali banjoogamu olw'olumu kati olaba bajooganze ku myaka gye nnina ne ku bulungi bwe ndiko n'akasente nninamu nange bagira ne bankubamu dayimi kitiyo omutima dayi kitiyo omutima abasajja si bangu topapa nesi mugamba togeza topapa okitegeera topapa okuzaalira omusajja si kwe kumwefunza omusajja abasajja bano Katonda yabakola akutunuulira bambi ng'oli mulaafu nagamba kikazi kyattu naye nga mu pulaani za future ye toli n'ekyenyi kyo bwe bakuba ekifaananyi ne bagamba zoominga tulabe nga ne mu zuumu ya future ye tolinawo olabikira kakati yategeera ekitonde ekisa yes nga omusajja ne bwazuuminga future ye ne bagizuuminga ne bakozesa eno kamera ya ultra 25 toyina wola wakiri bandirabyeyo ku kyenyi toyina ne bagamba obukowekowe butandi ekino ekisige kitandikira wano tolina yadde mu future ye woolabikira
naye tumbo nokola ensobi esooka nozaala omwana asooka omusajja n'akulaga nti kale waali kubanga ozadde naye si byaliko nozaala n'owookubiri ate awo n'atabuka butabusi nozaala n'owookusatu kakati gwe wetubanga twagala kuba mbuzi lwaki tetukuba muggwe nga ye mbuzi oba ofuuse embuzi omusajja atakwagala akulaga lwakuba fe abamu fe abakyala obeerawo nga weematiza ajja kukyuka tebakyuka men don't change for love nkiddemu abasajja kasita togezako n'ombuuza nti amagezi gazze sijjagga kukikubuuza kuba okyebuuzizza abasajja tebakyuka lwa mukwano abasajja do things for love oba nkinnyonnyodde bulungi omukazi gw'ayagala yeewala buli ekisobola omulumya takikola bw'ajja bw'ati n'agamba nsonze waalahuma wano alahuma ono tanywa mwenge kitegeeza bwe ngenda mu bbaala sirwayo alahuma ono n'akuyiga asobole okukuuma ng'akwagala akuyiga asobole okukuuma kyokka waaba takwagala akola buli ekikunyiiza naye kati gwe kikuziba amaaso nti bwe mwebaka bwenna mu buliri atimba abaami batimbanga baddiya batimba tagaana kutimba nkaddemu abaami ekikubuzaabuza nti bwe mugenda mwenna mu buliri atimba mukyala batimbanga kubanga wooli ate bo desires ezaabwe siza kkubira simu halo oli wa azibeera awo stand by class 1 kati ekyo ekyokuba nti agira n'akulyako kyekikubuzaabuza era obawulira eyo kyokka agamba yankoowa kyokka bw'agira ate n'ekyo ekiro akulya naye nga takwagala kubanga wooli kiringa bwe banagamba nti owaayo n'ogenda okusaba emmere ne bagamba tusigazaawo kawo omuceere n'akawunga tewali ttooke kale mumpe enjala endi bubi kati gw'obeera mmere yakulya kubanga gwaliwo nti tebaagala kuyiga kakati abaana mubatuuze mubagambe tetupapa simple sikubagamba nti temu wamma abawala abato ab'omulembe guno abasajja bano si babi just naawe tukozesa bwebereremu olabe omuntu gw'ogenda naye ali mu future ye bwe bazuuminga mw'oliko ekyo ky'oba onoonyereza ate omusajja nno munnaye ng'oli mu future plans ze era bwe muba munyumya emboozi olaba ng'anyumya kubiddako naye buli lw'olibeera n'omusajja nga bwe muba munyumya byayita na biriwo kati agamba kuleeti ako kabonero omusajja akwagala ayinza ogga mwana omanye ekiriwo nti omwezi ogujja nina obusente bwensuubira naye obusente obwo bwe tubufuna oba tuguleyo akapoloti eyo tugenze nawala kati tutandikire ku basajja abafuna ekitono okimanyi nti osobola okusanga gaayi ng'asula mu ssingo ne mubeerawo emyezi 3 naga mwana omanye ekiriwo kati njagala katufuneyo ennyumba ya ruumu 2 olaba otya ako kabonero akakulaga nti mu future mwoli nga tetunagenda nawala mu bya bupoloti naki naye mukeera ne mukuba ebbaala ne mukomawo ne mwebaka kwegamba alaba bye bikusanyusa byebyo akola ebyo bya ssaawa eyo kitegeeza gw'oliwo kati naye ng'obufumbo si bubi tebulina buzibu wabula abamu obufumbo mubugendamu n'abantu abakyamu abalala empewo zammwe si nfumbi tezifumba ewammwe lubaale weewammwe tafumba olina okusaba ennyo nnyo n'ogenda ewa pasita Tom n'osaba nnyo ate n'eyo mu kusaba kwo ne bakujoogerayo newali enisikini okiwulira baziteresi abalala empisa z'abeesamba wandibadde mukyala awo kubawo nnyo
era kaddemu mukyala mulungi obabuzo bategedde amanyiro ko tudde mukyala olwokuba oyinamu obusente osobola okwegulira nika 5 omanyiro omusajja akuliisa omwaka mulamba akusuza abakazi sebo akuliisa akugulirayo obugulizi akugulirayiko obugulizi lyenvu eri lunaku lumu n'alireeta waka oba ekiwagu n'akireeta n'okomawo n'ogamba n'obuuza n'ogamba olwokuba wakimanyidde nti atulise ennaku zino buli lunaku eryenvu weeriri kati n'okomawo n'ogamba nti leero tewaleese ku menvu manyabo gyoyiseeyo togalabye ayinza okugamba ama nti gwe gyoyita tebagatunda okitegeera ebyabafuula basinga mother nammwe mubimanyi naye mulekerawo okujja ku midiya kuno bannayo okukyankalanya abaana baffeffe twabawa amasimu kubanga babiraba abaana babiraba nawe nze muwala wange agenda kuweza emyaka gye 18 era essimu ngimuwa buli kimu akimanyi my daughter knows everything sina kyemukweka era bwe tutuula twogeramu nemugamba mwana abayayo balaba abo go see men at work and she knows okitegeera nze nina engeri nange gye mukwatamu bwe nfunamu akasente nesooka ne mutwala muhaamu nemuyiwamu obugoye ate bwe mala okumuyiwamu nenoonya akalala making sure nti obugoye bwe abwambala ne tugendako mu bifo ebirungi nyina nkikuŋŋaanya nti ne bwe baba bazze tosobola kukwata mwana wange n'omutwala ku Garden City simanya Forest Mall of n'alabanga alinga simanya biki n'omulimba ali Dubai no n'alabanga kye sinnakola kumutwalako Dubai kuba nange nnyina sinnatuukayo naye bino ebisoboka nnyongerako n'omugambo naye sisobola keera ku makya ne ŋŋamba omwana wange bannange banne abasajja banne temufumbirwa you people no bannange mufumbirwe omwana olina okumugamba nti munnaayo ogenda okula bw'olifumbirwa olina okukola bino na bino na bino kubanga alina okukimanya nti okufumbirwa weekuli ekireetedde basinga mother abangi ekisooka ku papa kati waliwo obwana obwo obuli mu 20s buli kaana akali mu 20s kalina omwana omanyi lwaki kyekiri kye nagambye they don't zoom okulaba nti mu future y'omuntu oyo gwe weesibako ozaalire mwoli abasajja nagambye bali fane omusajja akulaba ng'oli mulavu n'atayagala kumenya mutima n'ofuna olubuto mutima n'agamba omukazi ono omwana ono bannanga nzise naye ate n'akuleka n'ozaala oluusi n'okubeerawo n'abeerawo because kye weetisse kikye naye nga takwagalira ddala kuwasa alaba tajja kusobola wabeereyo bamugamba waayo mukyala yazadde kati omutwala dde waka kati waliwo n'abavubuka ennaku zino baayiga okwerabirira banyirira ng'asobola okwegulira akasaati ke n'akooza n'akagolola ekirevu n'akitintinga akaviiri akasala naye nga financially tali bulungi kati gwe olw'okuba oyingidde ewuwe olabyeyo kawuufa olabyeyo kafiriji buno obwana mu 5 olabye ekitanda oyagala kuzaala kwegamba lwaki otwogezanga bakasiru mutyaba fucking straight oba okiraba so okupapa kwe kuleese basinga mother abangi naye abasajja si be baleese basinga mother n'abo ababyoga aba discouraging abaana you don't have to discourage these young women bane mufumbirwe muzaala abasajja balungi tebalina buzibu men are part of life naye yogerako nekwaba abaagala bannaabwe nga ate tebabaagala bya ddala anti kati gwe kyenkubuuzizza nti gwe wemutuula n'omusajja n'ozuuminga mu future ye ekyo kirabika tekiriimu zambwa kati n'abaana ozaala biki oluusi n'omwana tamukusabangako musajja watu yeeyiiya akuŋŋanya obusente bwe n'agula obuntu bwe mu nnyumba ennyumba z'abavubuka zinyirira ennaku zino abaana abawala bwe bennyini obabeera awo bagamba emolagamba ogenda n'olaba omuvubuka nga mutuufu nina omuzaalamu omwana anti kati gumira obeere single mother temutwasamira
muzaala abaana be batabasabye temutuleekaanira. Yes. Kati lindako. Omanye abaana bakuno ku social media baagala nnyo abantu abeeyambula aboogera eby'ekisiru. Kazibwe kapo wane bwe video ze bwe bazisanga baziyitako. Kazibwe kapo yakugamba. Bwe nkugambye nti I love you obuliddemu ekigambo nzaalira. Naye mwana omanye baatugamba love is blind. Si kwa kubeera muzibe. Naye tebagambanga kombwezi ba amatu. Babiwulira bibayitako buyisi. Akugambe nti I love you takugambe nti obuliddemu ekigambo nzaaliramu I love you. Abaana abo mwetumiikiriza kamulabe temubiddamu. Kati gwe kyekikuleetera okulowooza. Tozaalira muntu. Omanyize nina ekibuzo kyetera obuuza abawala. Gwe omuwala osobola okuba ne bagayi basatu n'obakubira essimu ne bakuweereza obusente n'oweza rent. Gayi akubira ani okuweza rent? Gayi akubira ani? Producer gwe okubira ani ng'oyagala emitwalo 5? Naye basatu abawadde batono. Era woba oyagala emitwalo 5 option gy'oyina nga tokoze enkola oyina zeewola. Kati nze ayina bensobola okukubira ne bampeereza ssente n'empeza emitwalo 5 olaba bakyabasuulawo nnyo. Omusajja asobola okuzaalamu abaana basatu n'agaana okuwa obuyambi bw'omulemerako ennyo n'agamba buli mwezi ne mugenda mu ofiisi z'ensonga z'abaana buli mwezi ng'akuwa emitwalo 3 n'awasa omuwala n'amuwasa ng'amwagala n'azaalira Lubaga n'asonda obusente n'agenda mu mukwano akedi ewa Subi Queen n'akola shopping yakakadde ku mwana ogwa naye nga gw'ozadde basatu obugoye wabugulamu owino bisatu. Munange byakyuseemu kati omanye abaana abalenzi kati bwe mutuuka mu ofiisi z'ensonga z'abaana kyagamba mpa abaana bange gwe n'owekalakasa n'ogaasiba kuwa n'agamba nti awo mu mateeka waliwo ebintu bye batunuulira abasirikale nabo ne basalawo. Naye nkwadde example ennyangu. Omusajja omwesibako n'omuzaalamu abaana basatu ng'obugoye obugulamu owino bisatu ng'akulaga tazirina. Ne mwawukana n'ogenda n'ofuuka single mother n'awasa omuwala gw'ayagala shopping n'agikola ku mukwano akedi yakakadde ku mwana atya omwana omu. Kati mulekerawo okwesiba ku basajja. Bambi bamada temuyomba mukkirize. Kakati mbuuza what happened to courtship? Era courtship yalinga etuyamba ki? Kwalinga kwetegereza ngana. Nasale tupi wanu. Mwetegereze. Nti kati. Naye temukyayagala kwetegereza abawala b'ennaku zino muyima mangu. Omuwala omuvubuka omusanze mu kirabu akubye akagato ka Balenciaga ataddeko akakofiira ekirevu yakitaddemu kanta. Ng'oyagala kuzaala. Gayi mulungi. Ne sitazaalira oli. Ekirevu nagamba mbunna ekirevu mbuwolo bwe kirungi yezaala. Bwe mumala okukola ensobi zammwe ne mujja no ku social media ne mutandika abaana. Kutuleekaanira. Buli muntu ayina ensonga ze lwaki yalemu obufumbo. Waliyo ne gw'osobola okusanga n'akugamba nti ekyamazima natuula ne neekuba mu kifuba nga nze nakyankalanya emmeme y'omusajja. Nga mbutuufu sandi. Omusajja mbutuufu singa namanya. Singa nafuna omuntu ambuulirira ebigambo by'oŋŋambye kati. Singa sayina mukwano gwange gundi. Nandibadde nkyali mu bufumbo bwange. Nga naye akimanyi bulungi nnyo emiwunyo ye yajereetera. Okiwulira? Asinga omaza muve ku baana abato. Abawala abato. Bannange abaana mbagamba. Temupapa just. The solution nyangu topapa kuzaala okuzaala tekuyina nnyo makulu. Ekyokubiri sooka olingizeyo wali nti oluvubuka luno olulenzi luno wadde lulungi naye mu future ye mwendi. Kati nze kankubuulire iffe wetwazaalira wetwafumbirirwa ne tuzaala. Nze kati factors ze nasooka considering nga nzaala. Walibaawo olunaku ne bukya tata w'omwana ono aŋŋambye nti yongerako fiizi. Nina kaana teeka kabiri oyo saamuzaalira. Ate n'abaana abawala
nga tonalo ng'ebirala bino byonna ng'olingiza future y'obwamu oli omwana omulenzi ono gw'oyagala lulenzi lulungi tukkiriza mbu lutintinza ekirevu bateeka kanta akututekewa mu bazadde be wa mama n'agamba enviri bazisala ziriko ennoni bwezi bateekako akututekewa mu bazadde be n'agamba nti munnaye mpozi mweyita ba bebu akati kambabuuse wamma nze nali nfunyeeko gaayi nantwala ewa maama we natuuka maama oyo bw'oba gy'oliko mannyoko maama yansanyukira nali nakamala ne gaayi emyezi 2 ne wabaawo andaga nti omukyala oli omulaba oli omulaba omukyala oyo mu dduuka liri nti ye mukyala w'oli omusajja gw'oyagala kyogamba maama tamanyi mukamwana w'oli waliyo bamaama abayaaye nga buli mukamwana gwe baleeta kati yakola kimuzadde stupid okimanyi bwe bakutwala ewa maama omuyaaye abanga akuwa assurance yakulya nze nagamba abasajja nga anaakulya ajjayo n'amagezi g'omu top class omusajja nga anaakulya n'amagezi ga top class gavaayo omusajja asobola okukola ebintu byonna ebikulaga nti akwagala naye ng'ayagala kulya kati ate bw'akulya n'akizuula nti ayagala osigalewo ng'akyakulya alyako omwo mwe mujjira okutwala ewa maama nkutwala ewa sisita wange buli wakutuusa nonno mulamu wo n'oginika agannyo era n'ozaala kagamba n'ogatwalira ku ngulu ewange tebikola mukwano omusajja asobola okuba nga mufumbo oba nga si mufumbo naye nga oba omunyumidde omuwoomedde oba nga akulabye nti embeera zo tobuukabuuka ayagala osigalewo nga weemuli naye ng'akimanyi ye yakutunuulidde mmwe mwina obwongo mmwe yakutunuulidde n'agamba kati ono bwe naamulaga nti sirina gye mutwala ajja kubuuka asobola okutwala n'ewa jjajja mu kyalo bwe bafiirwa n'akutwala n'okuziika n'oziika kati ekyo kikuwa assurance ki nti mu future ye mwoli apapa ng'ogamba nti mwendi nze assurance gye mba njagala buli lwe tutuula ebigambo by'oyogera nze nina akasengejja ate ka butuli butono buli kigambo ky'oyogera nga njiwa mu kasengejja buli kigambo ky'oyogera nze nga njiwamu nga ngira nti ogenda okwekanganga wansi obuyiiseyo tebujjuza n'akajiiko kano akatono ng'ekiri waggulu akasengejja kabimbye nabaana nga nteekako Solex pyu baana namugjawa leero Solex pyu abaana bapapa obe bya sompyo abantu be baviirako ddala sompyo mulye sompyo paka kuwulira bubi naye mwebereremu mwebereremu era omuntu akugamba nti va ku sompyo mulabewo sompyo omanyi sompyo gwe leka naawe just abaana tubabuulire baleme ku papa ate be open banaye bw'obanga naawe okimanyi nti nno waliwo ebintu ebyakulemesa omusajja n'otukobera single mother gwe tuula n'omwana we ofune engeri gy'okireetamu naye abaana mubatiisa osanga omwana myaka 24 alina akaana kamu akakomberera yakazaala wa 18 abasajja bamugamba omuwasa takkiriza atyo obufumbo babufudde geyeena no tetugenda kutambulira mu bigere by'abaalemu abannange kati ate kambabuulire na kino single mother yaani ye muntu ali single naye ate nga mother wazaalako naye ate tolina musajja naye ate waliwo abantu nga ayina abaana na 3 kyokka nga yafuna waatudde era yeyita mufumbo wasingle mother bayavuvaamu oyo aba takyali single mother naawe kati oba oli mother naye nga tokyali single
Amasi ekyo. Tuba tukitegedde nakyo. Oli abamaadha nga toli singo. Muleke kuliriza ekigambo kya single mother nawe kitasaanidde. Kakati ate waliwo na kino. Osobola ofumbirwa omusajja ng'ewaabwe nabo balina lubaale waabwe nga tebawasa. Nakugamba fuluma. Nga ye bwawasa. Tekitegeeza nti bw'oba olemeddwa ewooyo. N'ewoomulala ojja kulemwayo. Naye bano abantu bwe bava eno agamba abasajja bonna naye ng'ekyamazima kiri nti obuwala kati obuto obuliwo ng'oggyeko abakyala abaatuula mu maka n'azaala omwana asooka ow'okubiri myaka 7 ne bituuka ne birema newankubadde kale nga ebizibu weebiri naye buno obuwala buno buyina akaana akamu obwo buyima mangu obwo obwana ate bwe buyima butamira ddala kalaba gaayawo ne kaagala ogaayi kamusanze ayinayo kawiishike emmotoka ennaku zino nga tuvuga emmotoka z'abagagga abasajja be mulaba abo ab'amamotoka abamu bavuga special naye abaana abawala muli basiru salaamu aleikum aleikum salaamu nze kankubuulire abaana abawala bo bambi okulaba ate bw'oyogera ku kintu mmotoka ekintu mmotoka emmotoka ziriisizza abakazi olaba nobebere ya poliisi kabangali ati olwa polisi mbwoba omulyango akusengule ku bwereere bannange gw'olowooza nti babiraba kati olaba emmotoka bali abafumbo ne basigula omukazi omufumbo lwa mmotoka kati olwo omuwala omuto kabangali ng'eri nga n'ebyuma obiraba biri eri mabega kambanyumize kambabuulire mutegeere mulekerawo okuliibwa lwa bumotoka abasajja abamu be mulaba n'amamotoka sigaabwe bavuga uba special ate uba yesusse kakati abalala badriver b'abagagga adrop nze mbalaba ku airport bakuliridde bakadama ava ku droppinga bosi we emmotoka agisigaddemu pajero ate bane badriver bayiga okubeera simaati namujayo kulikayo tuula nkutwale 5-0 Amerika murumu namugamba kasoke ntwale motoka ku mazzi bazadde bannange bwe tulina endowooza efaanagana let's not discourage our children nti obufumbo geena wabula abaana bano naffe tubatendeke engeri gye tuli nti ffe batukunyiza ne tukuguka tuyambeko abaana baffe okuguka nga tebannakunyizibwa bw'oba oyinamu akasente akasobola okugulira omwana ekyennyanja kya mitwalo 3 mutwale ewa emulungu mutwale eggaba bw'oba tosobola kya beach mutwale ku mwalo muli ekisambagala naye baleme muliira ku ngege abakazi babaliiridde ku ngege ezo beach ezo engege ziriko lemoni maalo kati omwana bamututte bamugulidde ekyennyanja wa senior 5 okugira kutinga lubuto kyokka nga naawe olina sente zisobola okutwala omwana n'omugulira ekyennyanja twogera ku basingo mother abayina abali mu 20s abaana abo bapapa abazadde tuyambeko abaana abaana abo abamu tebalina na bazadde maama yafa ng'ekyamufunyisa olubuto amangu yali adduka waka step mother amubonyaabonya amugunda miggo jjajja amubonyaabonya embeera mbi ate kati ffe abali ku social media ate ffe abasobola okuyamba abaana abo okutegeera ensi bw'etambula kati ate ffe tukuba kutta temufumbirwa abasajja babi ate nga namwe muzadde abaana abalenzi kati oyo omuntu bw'atyo omusanga nga n'omwana we omulenzi asamba maidi maidi n'atabaako nakyagamba mwana n'atamunenya kukola mpisa mbi kyokka mbu naye akuza mwana akuza taata wanca kati oyo omwana enkya naye afuula omwana w'abandi single mother oba onfuna nkufunye banaye abantu obagamba nti banaye abasajja kitonde kibi nnyo 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 olina omwana omulenzi gw'ogamba ekitonde kibi kati naako kateeke wali ogamba abantu mbunna abasajja babi kitonde kibi
naye okukutira mu apartment z'abavubuka oba onoonyaayo oti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.